President Yoweri Museveni awabudde bannansi okukomya okwenyigira mu byobufuzi eby'okkonjera n'abalungamya ku ngeri gye basobola okuweereza bannansi. Abyogedde aggulawo olusiisira lwa minisita oluyindidde ku National Leadership Institute ekyankwanzi. The main factors in this connection are businessmen seeking to use our offices to enhance their own enterprises. This was new. In the bush we were alone fighting. But when we came, the businessmen descended on us. Alagidde baminisita okukola ekisoboka okulaba nga bajja abantu mu bwavu. Ono era akuutidde baminisita bano okwewala okukozesa ofiisi zaabwe mu bukyamu gamba ng'okwenyigira mu buli bw'enguzi n'ebirala. Museveni abantu abakozesa ofiisi obubi abayise criminals kubanga tebazikozesa okutuukiriza ebiruubirirwa byabwe ate ng'ebiseera ebisinga bibeera bikyamu. Criminals seeking to use our soldiers or offices to advance their criminal interests. 3, our extended families seeking to use us to gain wealth in the same way the old armies used to generate money for themselves. Ayambalidde n'abatunda gold ow'ebicupuli. You see those stones? I think that's what our idiots export. They export what when they say they are gold, you see them running around. They're exporting stones like that, I think. Are there gold smugglers here? That's what they export. Museveni yajjukizza baminisita bano gye muvuddewo ekifo kino n'engeri bwe kyajja okufuuka nnali. As Rukogota said, the commandant, this is the mecca of NRM. This is the place, the whole Wero Triangle is a place of sacrifice, of dedication. Ate Minisita Rubina Nabbanja agambye nti ku mulundi guno balina ebintu eby'enjawulo byagenda okuteekako essira omuli okulaba nga bannayuganda bonna bafuna kye bayingiza mu nsawo okwongera okutandikawo emirimu okutereeza ebyobulamu ebyenjigiriza n'ebirala. Ayagala obwavu okugobwa mu Uganda. Ekyo kiragiro kyakoze. Bannayuganda bayina okuva mu bwavu. Bwayogera bwatyo ffe ababadde naye tukitegeera butegeezi ndi kakati eri misinde. Bannayuganda okubasomesa agambye ffe abakulembeze twekwatiremu mu kusomesa abantu. Baminisita ab'enjawulo boogedde ku ngeri gye bagenda okuganyulwa mu lusirika. So tugenda kuva wano nga tumanyi tugenda okukwatira wamu nga ttiimu tulabe nti nno buli kye tweyama tugenda kikola nga tukola nga ttiimu. Mugaye ndi minisita wa public service, nesigenda koma public service. Minisita ya ey'abakyala nja kutuukayo, ey'obulimi nina okutuukayo. President Museveni yagala ogende n'obuyivu n'obumanyi kyabudasaawo eno koose n'ennaku 10 ng'ate tuli munda tulinga ba student ba boarding school mwakya kutuusa waggulu tuleme kutomera butomi zi offices tumanye gavumenti etambula etya. Shamshad Nalujja yakusakidde Gweno ku Lwabukedde TV.